Leero mu byafaayo bwe bwali bwebuti ng'ennaku z'omwezi za 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 1966 Nnabagereka Damalie NAKAWOMBE Kisonsokole yateebwa okuva mu kkomera gye yali akumirwa okumala ebbanga eryasukka mwezi omulamba mu kkomera e LUZIRA. Nnabagereka Damalie yali mukyala w'omukulembeze wa Uganda eyasooka Edward Muteesa II ng'ono era ye yali ne kabaka wa Buganda ow'obudde obwo. Mu balala abateebwa ku olukwe kwali muganda wa Nnabagereka Kisonsokole mulamu we kw'ossa n'abakozi baabwe abaali babaweereza mu lubiri abamu. Bano baakwatibwa ku lunaku olw'abiri ogwokutaano omwaka ogwa 1966 Ssekabaka Muteesa II kw'ossa n'abaddu n'abazaana be bwe baazuukira mu kubwatuka kw'amasasi agaali gava mu ggye ly'eggwanga ery'enjawulo eryamanyibwa nga Uganda Army Special Forces eryali lidduumirwa Kano Idi Amin Dada ng'okubwatuka kuno abeerabirako n'agabye bagamba nti tekwaleka muntu n'omu endogoyi mbalasi kw'ossa n'ebisolo byonna ebyali mu lubiri luno okwanukulira mu miranga n'okuwaazirana. Olubiri luno lwateta omuliro ng'era amagye gano gaalina ekiragiro eky'okukwata Ssekabaka Muteesa nga mulamu oba okumutta bwe kiba kiganye ku biragiro bya Apollo Milton Obote eyali afuga Uganda obudde obwo. Nnabagereka Damalie yali mukyala w'omukulembeze w'eggwanga muyite First Lady eyasooka yakawaatibwa nga tagguddwako musango gwonna era n'ateebwa ku biragiro bya President Milton Apollo Obote. Nnabagereka Damalie Kisonsokole yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 1903 nga bazadde be ye mugenzi Christopher Sekuuma Kisonsokole n'omukyala Victoria Naranga Kisonsokole. Damalie yasomera Buddo Junior School, King's College Buddo ne Shabon College mu Bungereza ng'era eno ye yali omuyizi omuddugavu eyasooka okusomerayo. Mu kitabo kye ekya Desecration of My Kingdom, Ssekabaka Muteesa II agamba nti yasinkana ne Damalie ku King's College Buddo bombiri gye baali ng'abayizi nga bano baagatibwa mu bufumbo obutukuvu mu Lutikko e Namirembe ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Museenene omwaka ogwa 1948. Yazaala abalangira n'abambejja abawera omuli n'omumbejja Dorothy Nassolo kw'ossa n'omulangira Henry Katabazi Kalemeera yinginiya ku kisaawe eky'ennyonyi e San Francisco. Muto wa Nnabagereka Damalie Namasole Sarah Kisonsokole ye maama wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II aliko. Nnabagereka Damalie anajjukirwa nnyo olw'okulemberamu olutalo eri bakyerupe abawaŋŋangusa bba Ssekabaka Edward Muteesa II mu mwaka ogwa 1955. Yakulemberamu okwekalakaasa kw'abakyala okuzira engoye ezikoleddwa Abazungu ne badda kwambala embuga abakyala mu Buganda kye baayaniriza era bwe batyo mu kwekalakaasa kuno ne bakaka Abazungu okola ekisoboka n'ekyaddirira g'emadda ga Ssekabaka Muteesa II. Nnabagereka Damalie Kisonsokole yafa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2010. Leero mu byafaayo Nnabagereka Damalie Kisonsokole ateebwa okuva mu kkomera.